إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala omuwanirizi w'eggulu omutonzi wa buli kyonna atendebwa n'amatendo amalungi agataliimu kumukakkanya era agataliimu bunyoomofu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe biddere w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'eryammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala, okulongoosa wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala, abantu nga bajaguza okumalako omwaka guno batunulire ebintu bisatu bikulu eri obulamu bwa buli muntu yenna. Ekisookera ddala enkolaganayo wakati wo ne Allah eyimiridde etya. Kam salawaatin dayya'taha, sola mmeka ezikuyiseeko mu mwaka guno gw'ojaguza okumalako. Bikujjuko bimeka byolazeeko nga biri haramu, omuli ennyimbe, mawulidi, buruda n'ebirala, omuli nyegenyege, omuli nyashi n'ebirala. Ebyo byonna byolazeemu, bimeka byolazeemu nga binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Enkolaganayo wakati wo nani? Ne Allah. Masaba ameka g'oyingiddemu, mikolo emeka gy'olazeeko egitakkirizibwa, essola z'ogayaaliridde mmeka ng'ojaguza mu kumalako omwaka. Ekyokubiri, tunuulira enkolaganayo wakati wo n'abantu. Bameka b'onakuwazizza, bameka b'osonyiye. Oluganda lwo olugassa otya, oluyunza otya. Amabanja agali wakati wo n'abantu, hal addaitaha, ogasasudde? Abakubanja obasasudde? Oba tuli mu kujaguza bujaguza kumalako mwaka? Ebintu ebyo mbitunuulire nga bikulu. Ekyokusatu, amaka ago gayimiridde gatya? Obufumbo bwe butambudde butya mu mwaka omulamba? Mweyongera kugenda mu maaso oba mweyongera kufuna bye basoomooza nga mmwe abafumbo? Omukwano gwammwe gweyongera okukula oba gweyongera kusebengeekerera? Sanga omuntu nga mwaka mulamba awooyo abakyala ab'enjawulo n'ata abakyala ab'enjawulo mu mwaka ogwo. Kuwasa na kuta awatali na buvunaanyizibwa. Ensonga ezo ssatu muzitunuulire nga nkulu. Enkolaganayo wakati wo ne Allah ezimbiddwa ku musingi ki? Swala mmeka ezikuyiseeko? Mikolo emeka gy'olazeeko egitakkirizibwa, muli okuyingira amasabo, amabaala, ennyimbe n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo. Ekyokubiri, enkolaganayo wakati wo n'abantu. Bameka b'onakuwazizza, bameka b'osonyiye ku lwa Allah?
era amabanja g'abantu gasasudde, abakubanja basasuddwa. N'ekisembayo ekyokusatu kwe kutunuulira amaka gaffe ge tulimu gayimiridde gatya. Tweyongera kufuna bitusoomooza, tweyongera kugenda mu maaso ng'abafumbo. Enkulaakulana mu maka eyimiridde etya? Tusanga amaka mangi ng'abaana maama taliiwo, taata yanoba yagenda. Mu bimu byoba tokolanga mu bulamu kwe kunobanga mu maka ago nga gwe omusajja, gasigalengamu ebikusoomooza osobole okubyeŋŋanga ng'omuki, ng'omusajja. Naye n'onoba n'osula mu mizikiti, n'onoba n'osula watasulika, n'onoba n'osula mu beŋŋanda zo, gweomusajja osigalanga mu maka ago ne weŋŋanga ebizibu ebigalimu naye nga tonobye. Okuggyako senga wabeerawo obulabe buyinza okutuusibwako, ekyo kitegeerekeka. Olwaleero njagala kutandikira, tugenda kwogera ennyingo bbiri. Ennyingo esookera ddala alladhiina la taqa lahum at-talaaq aw alladhiina la yaqa lahum at-talaaq. Wetumaliriza twogere asbaab fasakhu nikah, embeera z'abantu nga we batalaka, talaka yaabwe tebalibwa. Wetumaliriza emiteeko egyo egy'abantu, tutunuulire asbaabu fasakhu nikah, ensonga ezifiisaako obufumbo bwaffe okubeera nga busazibwamu. Asookera ddala talaaq sakraan, omuntu akozesa ebitamiiza, talaka y'omutamiivu, omuntu anywedde. Bafumbo bangi nga bakozesa enjaga, ate abamu babagamba nti bw'okozesa enjaga eyo naddala eyo kacaayi nti egogola emisuwa. Teriiyo kintu kiri haramu ate nga obusiraamu bwakikkiriza mu kukujjanjaba. Sanga omuvubuka ali kacaayi kalimu ebikoola by'enjaga nti egogola emisuwa, abeeri wa mutawaana mu bikunta. Talaaqu sakraan, senga omuntu akozesa ebitamiiza, enjaga, omwenge, shisha na byonna ebikyusa obwongo bw'omuntu. Omwenge, abamanyi abamu batulaga nti talaka eyo la yaqa, bw'atalakira omukyala mu kiseera ky'obutamiivu, talaka eyo temubalibwako. Qawlul jumhur, ekigambo ky'abamanyi abasinga obungi nga majority bagamba nti talaka emubalwako, kubanga okukozesa ebitamiiza yaba akyereetedde. Liannahu min ikhtiyarihi, kuba kwesalirawo kwe. Hatta wa in tallaq, ne bwawa omukyala talaka fi haalati sukraan, mu kiseera eky'obutamiivu emubalwako kubanga yaba akyeyagalidde. Abamanyi abamu ne bannyonnyola ne baga nti idha kaana min hiilatihi, bw'abeera ng'akozesezza magezi anywa ebitamiiza aveeko atalaka omukyala, talaka emubalwako. Oba ntegerekese? N'olw'ensonga eyo kitegeeza ki? Omusiraamu takkirizibwa kukozesa bimuggyako. Era omufumbo ng'akozesa ebimuggyako aba wa bulabe nnyo. Kisookera ddala osobola okutta omwagalwawo olw'ebitamiiza, n'omujja mu bulamu lwa kukozesa bitamiiza. Abantu nga bamaze okuyingira mu marriage beeyise ng'abantu ddala, so si kweyisa nga bisolo. Kati mukozesa ebitamiiza, hatta osanga n'abantu abatali basiraamu awasizza naye nga mu marriage alinga ali mu kirabo. Bw'anywa, bw'akuba omukyala, bw'amukolako ssusu, bwe yeeyonoonera,
Kwe omukyala n'abeera nga alina ekizibu hatta n'abatali basiraamu bw'owasafuuka wa buvunaanyizibwa wasiza omwana wa buntu omwenge guyinza okukuviirako okutta omwana wa banno olw'okukozesa ebikola ki ebitamiiza enjaga shisha kunuusa amafuta g'ennyonyi wama ashbaha dhalika n'ebigwa mu kkubo eryo naye ate bwe kituuka ku basiraamu kisukka hatta waliwo n'abasiraamu abanywa omwenge nga tebafaayo mu kunywa omwenge bangi banywa omwenge abakyala n'abasajja ng'era abantu balaajana na kunoonya ddagala liwonya bazadde baabwe kunywa mwenge naye nga baki nga basiraamu naye ate butya okukozesa ebitamiiza mu bufumbo oyinza okukola ekivva eri munno ekibadde kitasuubirwa la yaka talaq almaghib anwa'i kati omuntu yenna avaako ng'akozesa ebitamiiza sharia yatunuulira nti talaka ye erimu nadar eriko question mark. Ekyokubiri talaqul mukrih omuntu akakiddwa okutalaka omukyala la yu'taddu bitalaq alladhi yusdar min almukrih au min almukrah omuntu nga akakiddwa bukakwa ne bamufoosinga okudivoosinga omukyala kyentegeeza okukaka ye muntu akkaka ng'akutaddeko omudumu gwaki ogw'emmundu gamba nti mukyala wo mutadde n'okyogera so sitegeeza kino nti bannyinaze bankaka nti omukyala omuzadde maama yankaka kyo si kyentegeeza ntegeeza ng'omuntu akakiddwa n'ekintu ekisobola omutuusaako obuki obulabe olina amufoosi nga n'amugaa nti obutakutta gamba nti mukyalawo mutadde luusi ayagala amuta amukole ki amuwase amutwale fayaqa minhu lafdhu talaq omuntu n'abeera nga avuddemu ekigambo ekyokutalaka omukyala fi halati al-ikrah mu mbeera ey'okumukaka fahadha talaka la yu'taddu talaka ye temubalwaako bw'abeera nga ali ku force efaanana bwetyo soogera ku force eva mu bantu ab'enjawulo nga famire yo famire ndi bubi eyagala nti omukyala sirina kyakkola n'oti omukyala ng'oyagadde kusanyusa bafamire yo ate n'omala enodda ebbali ne mukukuta ekyo si kye njogerako njogera ku muntu ateereddwako ekisi omudumu gw'emmundu n'akakibwa ebyo bina sharia bitunuulira tuli fenna. Owookusatu talaqu naim omuntu ayeebase aba mutuleeyo alogootana fatalaffadha bilafdhi talaq n'ayatula mu kulogootana kwe nga bw'atadde mukyala we eyo talaka tekola ki tekkirizibwa era temubalibwako lwaki mukimanyi bulungi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti rufi alkalam an thalathin Allah yajja okuwandiika ku bantu ekkalaamu tebawandiikako bantu babika bimeka bisatu naye mu abo ab'ebika ebisatu yagamba aninaim omuntu ayeebase tawandiikibwako hatta yastaikida paka nga amaze kuzuukuka kati senga omuntu aba yeebase mu kulogootana ebirogootana mulimu abantu abeebaka n'ayogera ntegerekisi eyo talaka gy'ayogedde mu tulo mu kulogootana kwe nga yeebase temubalwako kubanga ajoogera an ghayri qasdin mu butali buki bugenderevu oba ntegerekeka. Ekirala mulimu abakyala abakozesa eddogo waliyadu billah Allah atukingirize nnyo abakyala abalogo era abakozesa eddogo era kabenje kanene nnyo mukyala w'okutandiikiriza okugenda mu basawo kasita olabanga omukyala ng'atandise enkolagana n'abasawo anyookeza eddagala mu nnyumba agenda mu shiriki
manya nti weetisse omuyeekera nnamba emu agenda okusaanyaawo obulamu bwo n'obulamu bw'abaana asaanyeewo n'ebyenfuna ate nga n'enkomerero ye eri mu kasuubo. kasita olaba omukyala ng'ayingiridde ebyekisawo aleeta eddagala mu nnyumba n'anyookeza. kati mulimu abakyala abakozesa eddogo n'ayatuza omwami nga yeebase n'amugyamu information yonna hatta n'amubuulira ne purogulaamu eziddako n'ayogera n'omukyala gw'alina. manyi mulimu abasajja abawasa nga bakweka oba ntegerekisa n'ayatula nti ali kasenge gy'asula tulina n'abaana 2 naye ng'omukyala ebyo abikozesa ddogo nga weebase n'oyogera gwe wennyini era okeera ku makya weegiraagira weetalaatala oyambala genda okulaba ng'omukyala gana nti ogenda wa maama abo noga ye yategedde atya kumbe yakuwogeza kiki wayogedde. eryo eddogo balikozesa nga boolaba era abamu abakozesa eddogo ne balimisa abantu n'akujja mu tulo n'olima naddala abeeyo bayitayo mbuulirewa saidi zeeyo essingo mwali mbiwuliddeko ebyo oyima n'olimira ddala olulimbi okuva wano paka ku ssaawa ya kwina ntwetwe yes muzeeyo agaye ntwetwe n'olimira ddala okeera ku makya ku ssubi olaba kaki kalimiro nga nalimye ddi ya rabbi bwennanga okooye bakulimisiza kiro naye nga bakozesa ki ddogo. kalina abakyala abamu bakozesa eddogo n'ayogeza omwami we ebyama ng'omukyala gw'alina oluusi n'amubuulira ne pulaani agenda kuwasa kati ogenda ku makya oli awo odduka ku mirimu n'akikubawo mpozi kati weetala kuwoowa oga yabijjeewa ani yamugambye kumbe ekiro yakukoze eki yakwogeza. ntegerekisa kaakati talaka y'omuntu ayeebase n'ayatula ebigambo ng'ali mu tulo n'agamba mukyala wange Mariam nkutadde oli free kirizibwa okufumbirwa omusajja omulala nakukoowa. eyo talaka tekola ki tebalibwa kasita omuntu abeera nga yeebase. owookuna talaakul ghadban talaka y'omuntu anyiize naye olunyiiga lwe bategeeza assadir an al asabiya au azaida binisbati lizawji omuntu ng'anyiize olunyiiga olumujjako waya. mulimu abantu abalina obusungu nga bubajjako nga takyategeera kigenda muki mu maaso yo bwebategeeza so okunyiigamu era abasinga bata abakyala nga banyiize naye tugamba okunyiiga okujjako omuntu entegeera ye. okunyiiga okujjako omuntu entegeera ye. akolaba obusiraamu bakitemukanika mizindaalo abantu baalidina buli kiseera muleete yingini yatereza emizindaalo. talaakul ghadban talaka y'omuntu akoze eki asussiza obusungu n'ayitawo ne bumujjako entegeera. la yutaddu talaaq tuli fenna waqtul ghadab awil asabiya zaida binisbati lizawji muntu n'anyiiga olunyiiga olumujjako nga takyategeera bigenda mu maaso buli kyasanga kyakola ayatula ebitategeerekeka. eyo talaka y'omuntu anyiize yabeeranga mutamiivu. mulimu omuntu anyiiga n'abeeranga ataddemu kawalagi. omuntu bw'atuuka ku sseeryo byakola tebimubalwako nga tamanyi kigenda muki. bw'amala okudda mu sensi ze ne bamugamba wakoze bw'ati nga tabikola ki tabijjukira yeewuunya. oyo afaanana bw'atyo obusiraamu bwagamba nti talaka ye temukola ki temubalwako era tetugibala nti yatalase oba ntegerekisa.
talaka endala talaka almajnun awil ma'tuh, talaka y'omuguwa eddalu, muntu ali awo majnun au ma'tuh. Ma'tuh ye muntu awo ali wakati alinga alimu akazoole ebiseera ebimu kwali biseera ebirala takola ki taliiko. Ubwo tetusobola kumanya nti wayogeredde abadde aliko oba takola ki oba yavuddeko. Tegere biseera ebimu avaako, biseera ebimu naddako. Kati wayatulidde talaka tetumanyi yabadde ali on obanga ali off. N'omuguwa eddalu almajnun, mulimu abantu nga bali mu bufumbo bagwa eddalu, luusi bali ku miguwa. Tegerekisi luusi bakukwata bukwasi. Kati mu kiseera ekyo eky'obugubwa eddalu n'afulumya ebigambo by'okuta omuki omukyala tebibalibwa kubanga majnun muguwa ki muguwa ddalu. Tuli ffenna basiraamu, n'olw'ensonga eyo tulina okwegendereza ebika by'abantu abagwa mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo, kasita abeera nti eddalu lye limubeerako oba n'abeera nti alimu akaki akazoole, bakayita kazoole n'ebirala bingi. N'olw'ensonga eyo nkubiriza abantu okubeera nga beegendereza obutamala gatabakyala okujjako nga batunuulira embeera ezo ezisobola okulaba nti zitunuulirwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Ensonga eyo nga ngivaako, tutunuulire ensonga ziringa nnya ezivuddeko okulaba nti olwaleero abantu obufumbo bwaffe bwonooneka mu mbeera ey'ekyeyonoonero. Abantu tebazitunuulira ng'ensonga enkulu, naddala ku mulembe guno kwe tuli zisse nnyo amaka gaffe, abantu ne babeera nga bali mu bufumbo naye ng'obufumbo obwo mu butuufu tebuliimu ssanyu. Ekisookera ddala suu'ul khuluq, empisa embi naddala ku sayidi ey'abakyala. Baganda bange, empisa kikulu nnyo. Omanyi omu ow'obusiraamu yagamba nti innama al akhlaqu umamun, innama al umamu akhlaq. Omulembe gwonna generation ebalibwa na mpisa, amaka gonna gazimbibwa na mpisa. Empisa senga zigenda mu maka n'amaka gafa. Empisa kikulu naddala ku sayidi ey'abaki ey'abakyala. Teriyo muntu asobola kunyumirwa obufumbo nga gwali naye talina mpisa, tamuwa kitiibwa, tamulabawo. Abakyala bazimbe nnyo omusingi ogw'okuba n'empisa, kuba ekisookera ddala empisa ku sayidi z'omukyala okumanya kikulu mu maka. Omukyala yasinga okuwangala n'abaki n'abaana. Ayinza okuba atwala ebitundu 7/5 mu kulera omwana, mu kumuteekamu empisa. Omwana buli byalaba ebyo luusi byokola omusajja biathara omwana ne bimukosa. Hatta n'omwana okubikoppa biyinza n'omumukosa ng'akuze ng'atuuse mu marriage nga yabijja kuki ku maama. Kati empisa kikulu awaka. Amaka gaffe gafudde nnyo olw'empisa embi, ng'oluusi abantu bakoppa western culture ne bagiyingiza mu bufumbo, n'ayagala obufumbo butambule nga bwabulaba ku TV, nga bwabulaba mu bazungu, nga bwabulaba mu bawalabu. Tudde ku musingi omutuufu otuba twagala okuwangaala n'obufumbo obulimu eki obulimu essanyu. Ensonga ey'okubiri gye mukyabuusa maaso y'ensonga y'essimu. Neewuunya omukyala alina essimu kubanga erimu password. Nkyakyewuunya omukyala okuwangaala mu maka nga mufumbo ali mu kontrol za mwami we, essimu n'agiteekamu ekigalo nga tosobola kufuna access. Oli ayinza okubuuza aba ajagaza ki? Ekibuuzo ky'obuuziza kyennyini kye kirina okubuuzibwa.
nti oteekamu password yaki biki byokweka byokukusa. Bane tubeere open mu marriage. Obufumbo nga abantu tebali open eri bannaabwe, eyo si marriage. Ekirala ekyonoonye era abakyala yessimu okugiwa attention ennene okusinga omwami. Odda abakyala ali ku ssimu, takuwadde attention wabula ali ku ssimu. Simu eva simu, mukendeeze simu etta amaka. Simu ebeereko limit time. Nammwe abasajja kyekimu. Leka budde bwo bonna kubufuula w'amaki w'amasimu. Leka obudde bwo bonna kubufuula w'amasimu. Okolere ebintu ebitasaana kuki ku simu. Simu tuziwe obudde obuzimala n'okusobola okulaba nga tutambula buki tutambula bulungi mu kufumba. Ensonga ezo muzitwale nga nkulu nnyo nnyo nnyo. Njagala tuyingire mu kitundu ekyolwaleero, ahkaamu fasikhu nikah, amateeka agalamula obufumbo okusazibwamu. Ekisookera ddala, obufumbo tebusazibwamu illa biwujudi alhakimu shar'i, okujjako nga waliwo omulamuzi ow'obusiraamu. Asazaamu obufumbo alina kuba mulamuzi wa busiraamu. Ekyokubiri, nga waliwo ensonga nga ya busiraamu, qadiyatun shar'iyya, ng'ensonga ddala esazisaamu ya buki. Ebintu ebyo bibiri bwe tuba tusazaamu obufumbo birina okulaba nga bitunuulirwa. Ngambye ekisookera ddala wujudul hakim ash-shar'i, waliwo omulamuzi ow'obusiraamu amanyi amateeka g'eddiini, atunuulira ensonga ng'azimanyi, azizza ku Qur'ani ne Sunna. Obusiraamu bulamula butya, obusiraamu bwagamba ki? Ekyokubiri, ensonga esazisaamu eteekeddwa okuba nga ya buki, ya busiraamu ddala nga bwagitunuulira. Ebintu ebyo bibiri bimala okubeerawo, nga waliwo ensonga ey'obusiraamu ne wabeerawo ne hakimu shar'i, omulamuzi w'obuki w'obusiraamu. Kati obusiraamu butandika okutunuulira nsonga ki ezireeta okusazisibwamu obufumbo. Esookera ddala al-li'aan. Abafumbo bono senga batuuka ku ddaala ery'okulimirigana wakati waabwe, ono n'alayira emirundi 4, ogwokutaano n'asembyayo okusaba Allah okumusaako ekiki, ekibonerezo kya Allah oba obusungu bwa Allah. N'ono n'alayira obufumbo bwabwe bukola ki, busazibwamu. Al-li'aan. Li'aan esobola kujja ddi? Senga obeera ne mukyalawo ng'alina omwana gw'obuusabuusa, gw'okakasa nti si wuwo, naye ng'omukyala oyo wamuwasa. Bino byabadde abazadde be baakolanga edda, simanyi nzaala okusa omwana, ebyo tebiriyo mu busiraamu. Olina kuyita mu mateeka ga buki, n'olayira emirundi 4 ng'okakasa ku mukyalawo nti yayenda. Ogwokutaano n'osaba Allah akusseeko obusungu bwe bw'oba olimba. Ekyo bwe kimala okuyimirirawo, tuli ffenna kitegeeza abantu abo bakola ki? Obufumbo bwabwe busazibwamu. So si na talaka, so si na khululu, wabula okusazibwamu. Era bumala okusazibwamu nga buzze na li'aani, abantu abo tebaddayo kukola ki? Okukola ki? Kufumbiraganwa. Buba bwakola ki? Bwasazibwamu. Kati obufumbo senga bumala okusazibwamu, kyobulaba tugambye nti abusazaamu alina kubeera nga amanyi amateeka g'obuki, g'obusiraamu. So si genda mwerusi nga bwe tutera okulaba abafumbo, oba abamu ne bagenda mu fida, oba abamu batudde olukiiko lw'ekika, owakasolya n'akola ki? N'asazaamu naga ati temusole,
temweteekeddwa kubeera wamu. Tulina okugoberera amateeka ag'obusiraamu nga bwe gakola ki, nga bwe galambika bulungi nnyo. Ekyokubiri, wujubu aibun munaffirun bi ahadi zawjaini. Senga abafumba ababiri bano omu ku bombi asangibwa n'akamugo akatasobozesa munne kuwangaala naye, ng'akamugo ako teyakamanya, wabula ono yakamukweka. Oba ntegerekisi, genze owoye bulungi mwana muwala omukyala, ogenza omukwatako nga tabangako wadde n'ebbeere, tekuli, ayina kifuba nga kyamuki omusajja. Ekyani akigumiikiriza kisobola mumwe ogwoyo gwe njagala ani amwagala kiwali. Ekyokubiri, ku sayidi ey'omusajja, omukyala agenza okusanga nga toyakanga nako n'olunaku n'olwo, ebikondo byonna ebya baatule byaggwako dda, nebaleeta baatule zino ennene eza tractor okujampingisa nga tojampinga. Ako kamogo kamaanyi, era eyo ye senta ya marriage. Senga ebikondo biba tebiriiko naye bakoleeza batya nga tekuli wadde ekisika omuliro, kintu kite. Otagamba musana gwakanye ennaku zino, nze nkyamuka ku mpewo, tegerekisi, ne baleeta amazzi ne bakuyiira era tokyamuse. Wujub aibun munaffirun bi ahadi zawjaini. Senga omuntu abeera n'akamogo kwaba ababiri, tuli fena, akagoba munne nga tasobola kukagumiikiriza. Tegerekisi, omu ku mwembi omukyala ekkubo lye masduuda lyaggalwa, toyina woyita. Omusajja ejjiika etabula mu buugi tasobola kukola ki, kutabulamu, tayinaako wadde empeke emeze ekirungo ekyo. Tegerekisi, kyala agenda omwekebejja bwati talina kyalaba, alabawo akantuntu akakutte kalinga ensundo nga tekasobola kuzannya mu kikopo. Oba ntegereka bye njogera? Ako kaba kamogo. Kaba kaki? Kamogo. Kitegeeza obutazuula bumogo buno omuntu yeeyogerako bifo naaga ndaba nno tusiimaganye, naye nina ekizibu kiki sirina. Oba ntegerekisi, oli najja nga amanyi tokola ki, kitegeeza muli bakola ki, kwebaka bwebasi, kufuna kitiibwa nti gundi amumaka omwo. Oba ntegerekisi, naye kasita ozuulibwa nti olina akamogo, empale gy'oyambadde endabadda temuli wadde ekiki kiki ntegerekisi. Kakati ebyo bakugamba nti obufumbo bukola ki, busazibwamu. Tuli fena, kakati akamogo konna senga kajja akafaanaganako bwe kati, either ku sayidi ey'omukyala oba ku sayidi ey'omuki ey'omwami, ng'olina akamogo ako omukyala kaataamanya, agenza okukalaba nga tasobola kunyumirwa marriage. Obufumbo bukola ki, busazibwamu. Oba ntegerekisi, lwaki babusazaamu? Kubanga tewali ssanyu, tewali eki, kasita akamogo ako kabeera nti naddala munaffiru, kagoba omu ku mwembi. Mukyala ali awo nga gwe bagamba bano abakyala simanyi wa lwazi, ono omusajja ali wano wankogge, endiga yamukola ki, yatomera oli nemalayo, ne bw'oleeta ebimukyamula teri, ne bw'omunywesa, tuli fena,
mukama yakola ki talina wamuyambira oba ntegerekisi webagamba nti obufumbo bukole ki busazibwemu kubanga tewali kigenda kukyuka mukyala ayagala ssenyu tegerekisi nobeeraawo myezi mukyala alinda alonga alindako omanyi nakuwasiza mu sizoni mbi enkuba etonnya nnyo weba etonnya si kyamuka tugamba nti bufumbo busazibwemu kuba tebulina gye bukola ki olwo tunaamala omwaka ngaenkuba tetonnya ekyokubiri isaaru zawju binnafaka singa omusajja alemererwa okulabirira omukyala olulemererwa olumanyikiddwa olwa bulijjo olulimu obutaade ebintu ebya bulijjo ng'olemereddwa oyavuwadde tosobola kugulira mukyala mmere tosobola kumusuza tegerekisi omukyala bwe yeekubira enduulu nga tosobola kumusuza tosobola mugulira mmere tosobola kumulabirira obufumbo obwo bukola ki mukyala bajja nakomplaininga naawe ensonga ze ntegerekisi obufumbo busazibwamu olw'embeera eyo esaabu omuntu okulemererwa n'ayavuwala kiyinza okuba mu mbeera bbiri eitha abadde ne ssente ezimala ne zigenda naabanga alemereddwa nga naawe kennyini olaba olemereddwa tokyasobola kugulira mukyala mmere tokyasobola kumujjanjaba wadde okumuliisa wadde okumusuza ne wabeerawo n'abantu nga bo origino yaabwe baalemererwa feria omufaliso tagulina ne bulangiti tagulina ne waasula bamuwaddewo buki kyokka najja n'awowa omwana w'abantu wayita ennaku 3 ezaaha n'emmoonu ziweddeko ow'essuuka n'agikima ow'omufaliso n'agukima ow'ennyumba n'amugamba ennaku ze nakuwa ziweddeko ga n'asigala muki oyo haadha mubsir obufumbo bw'oyo balina kubukola ki kubusazaamu oba ntegerekisi kaakati senga omuntu abeera mu mbeera bihaithu yajiz an tawfir alhajat senga omuntu atuuka ku ddaala tawfiru lhajati daruriya nga tasobola kutuusa byetaago ebya bulijjo ebyobulamu eri omukyala gwawasizza fumbo balina busazaamu bw'otabuuza nti omwavu agoyingewa nga luli omwabuuzi soogera ku ekyo naye waliwo omuntu ng'alemereddwa hatta alhajati daruriya ebintu ebyaki ebya bulijjo nga tasobola kubituusa ku mukyala hatta n'omugulira emmere hatta n'okumusuza byonna byalina si bibye bamwazise bwazise n'ennyumba bamuwaddemu buwi ne batuuka omumuggyako ebintu ebyo omukyala n'asigala mu bbanga ekisoose kitya eisaaru kwe kulemererwa n'oba ng'olemereddwa tawfiiri alhajati daruriya okutuukiriza ebigendererwa oba ebyetaago omukyala byalina okufuna nga bya bulamu bwe kiki ekifu tuli fenna shariya yagamba yawe ebyokulabirako min matam ng'okumuliisa emmere alemereddwa tosobola kugula mmere munayo ndese otya nga tetulina kyakulya tinkulekedde Allah n'omubaka we mulimu abasajja waliwo omusajja omu namuwulirako n'amatu gange omukyala amulaajanira hatha isaabu tegerekisi naga tunaalya ki namugaa nkulekedde Allah n'omubaka we kitekiriyo kisookera ddala kisookera ddala ekigambo kyoyogedde kifu okugamba nti omulekedde Allah mbaka taliiwo mufu oba ntegerekisi kati mulimu abantu abalemererwanga naye obulamu bumulemeredde
tegerekisi babasuulidde ebintu ebweru tolina na pulaani eddako wabula ogamba kimu omukyala gumiikiriza inna allaha maa sabirin naye ngaali bweru ku kifugi owooza kimu inna allaha ebintu ne bisulaawo ebweru tolina ntegeka egamba kansasula ebbanja oba kansasula awalala wabula ogamba kimu inna allaha maa sabirin hatha isab kuba kulemererwa fainaidhin omuntu bwatuuka ku ddaala eryo yahiku lizawja alfasakh omukyala akkirizibwa okusazaamu obufumbo era eyo fatwa y'abamanyi fatwa y'abaki y'abamanyi ab'obusiraamu omukyala bwatuuka ku mbeera eyo ng'omusajja alemereddwa olulemererwa bwe lutyo tosobola kuliisa mukazi wadde okumwambaza wadde omusuza tegerekisi mulabirira hatta n'ekigenda mu ekyo shariya kye yakkiriza kino kyo teyakikkiriza nti obufumbo obusazibwamu wabula omukyala wa ddembe falaha alfasakh akkirizibwa okusazaamu obufumbo tuli fena idha mtanaa arrajul senga omusajja alemererwa okuwa omukyala amahale falaha omukyala laha haqq imtinaau nafsiha alina right egaana okuwaayo omubiri gwe eri omwami paka nga amaze kukola ki amaze musasula ekirala ekigambo ky'amahale abasajja bakizanyiramu nnyo oli agenda n'asuubiza omuwala amahale namugamba nti amahale for example ttaka jakuwa landi ate bwatuuka eggula ettaka n'aliteeka mu mannya gaabo n'ateekako erinnya lye n'ery'omukyala olwo omukyala oba omuwadde kyowadde omukyala kiba kiki yalina ikhtiyaaru yakyo okusalawo kiki kyakola so si ggwe kyate omuwadde ettaka ate naawe oli ku ndagaano ayino gajja litunda haki ye oba atunda oba agaba oba ayazika oba aliwa abasiraamu haki ki haki ye naye abantu abasinga mukola olukujjukujju ne bakubuuza amahale lusi twagala mbu okulya obuyinja ku buko muba muwadde yiika nga yiika tagirina ayogera ku bijja byebyewaabwe muwadde yiika omukyala amala okukkiriza nti yiika process ng'ettaka lyayogerako lya busika nanga bwe bali babangabidde ndirikuwa togaba toliya buyinja ku buko ku kyotakola ki ku kyotalina yogera ekyolina yogera ekiri mu busobozi muno olumu nno abantu abalemererwa lwakuba abakyala abamu bambi balina ennaku gye balina bambi ayagala kufuna musajja naaba nga talina namahale gasobola kuwa ate ggwe n'omuwa ngwajje wali mu ddiiro ayogere ate z'omuwadde gw'omukyala oyo kitegeeza mu'sir mulemererwa talina namahale gasobola kukola ki omuntu naaba nga tasobola wadde okugamba nti munnange ngenda kukuwasa naye obusobozi bwange bwa mitwalo 5 era gwoba osaba wabula n'otuuka ku ddaala gw'omukyala eryaziko omwami ssente ajje nazo ayogere bino ebintu byebikayanya abantu waliwo keeseemu omukyala ayagala alaga obuyinja mu famire nti bamuwooye ne miliyoni 2 naye ng'omusajja alina obusobozi bwa mitwalo ameka 5 wali ne bawandiikawo miliyoni 2 ku marriage certificate oba ntegerekisi kumba amuwadde ameka kati batuuka okwawukana bagamba amahale ono ayagala okweyambulula atamiddwa omusajja akale omusajja wamukwatira abo namugaa sheekh miliyoni 2 ne ku marriage certificate ziriko 2 kati omukyala ye yetotolako mu details naga seeko manyi we kyajjira nali njagala mu famire baleme gamba nti batutte nga ndi wa laisi ne mugamba agambe miliyoni 2 naye nga wallahi ne bwekwata kulaani yampe emitwalo 5 naye nga omusajja agaseeka marriage certificate egamba ki ti miliyoni 2 kati muleme kutuuka ku seeryo yogera kyoli
hatta ndoza n'abaganda baali bagezi nti kyolimba ebuko kyekibukola kikibutta yogera kyolina naye gwe n'otuuka okwazika omusajja ssente nga tasobola nakuwa mahale oyo n'osuubira nti kati asobola okukulabirira atalina na mahale va ku bino nti nzize sirina mahale naye gabbanja nja kukuwa naye atalina n'atuuka n'okugamba omukyala njazika ssente ndoza zibayita show money si bwe kiri bwe tuba tugenze mu lulimi lw'ekisuubuzi sho ki mani nga bw'onooyita ku kisaawe ntwagala ayita wano ku airport ng'alina $10 n'ogamba munno mpa $10 ndulage ku airport bwe mmala okuyitawo ndukole ki kati abantu batuuse ne ku ddaala eryo show money omukyala nga yaziwa omusajja ajje nazo abalage nti akuwadde ate nga tamuwadde temukimanyi nti amahale hakkul maraa hakku ya mukyala Allah ye yagimuwa zina lugombe kugenda kunsasaako ebigambo temukimanyi nti amahale Allah ye yawa omukyala hakki eyo wa atu nisa sadukatihinna nihla tembazanyirako ku nsonga ey'amahale temuzanyisa bakyala mubawe hakki yaabo agenda kuwa omubiri gwe akuzaalira abaana mukujooga okwo ku $7,000 abamu ne mukuba n'okuba n'omuleetako embale ku $10,000 gye wawaayo olyoka okuba ekiro kw'ozannyira ku $60,000 ate nagyo nga gya bbanja nti ebintu ebimu abantu baleme kukyamuka abantu kambaviire kamalize ne kino mbadde nkyasomesa tuli fenna ekirala mu bisazisaamu marriage ebisazisaamu obufumbo irtidadu ahadu zawjaini omusenga au islaamu ahadu zawjaini omusenga ava mu busiraamu oba omu n'asiramuka omu n'asigalayo mubadde temuli basiraamu ng'abafumbo abameka omu n'asiramuka omukyala n'akaluba okujja mu busiraamu n'agaana eyo marriage esazibwamu oba omu ku mwembi n'ava mu buki mu busiraamu kino nno tukiyigirize nnyo baganda baffe abasiramuka baimaamu batera nnyo kizanyiramu musajja n'asiramuka naye n'agaana naye omukyala akyagaanye oli naaga ogira obeera naye mukyala tulina mukoowola kusiramuka bw'aba agaanye obufumbo bulina kusazibwamu oba ntegerekisi oba omussenga ava mu buki mu busiraamu mukyala wo alokose avudde mu busiraamu waliyadu billah saba Allah aleme kitugezesa oba omusajja n'alokoka n'alutadda marriage erina kusazibwamu bwetagaa nti tukyabeera ffembi nkyamutunuulira ndabe ekyo kisazisaamu obufumbo kasita omu ku mwembi eitha ono amaze okulutadda oba ono asiramuse ono n'alemerayo tebulaba teriiyo nnika ya muntu nti ono musiraamu ono si muki amanyi abamu bateekako akakakalizaaga nti ghairu kitaabiya senga abeera nga si kitaabiya bali batuyita ba ahlul kitaabi bababeera ba ahlul kitaabi abo balina amateeka agaabwe agabakola ki agabafuga niye wano sisuubirawo mu ahlul kitaabi wano bano bashiriku bennyini abawedde emirimu ntegerekisi mukirize olwaleero nkomaawo kituufu omuzindalo gumazeeko attention y'eddalusu naye mukirize nti katukomaawo olwaleero maliriza n'ensonga 3 ensonga esookera ddala
ensonga esookera ddala wekubajjukiza nti tuwandiika abayizi abapya mu ssomero lyaffe erya Salifa Iziramikidde and Boarding Primary School wali Mpigi Bboza. Tubasaba okutwesiga mutuleetera abaana bammwe tubawandiike basome. Essomero lya primary lisomesa ebintu bibiri ate nga lina ne section ekwasa Quran 0701 327464 ne 0706 33 2361 okumanya ebisingawo. Ensonga ey'okubiri kwe kubajjukiza nti dalasa ya Umma House etuuse ng'ennaku z'omwezi 31 obudde buweddeyo obw'eddalasa. Tujje tusome, tujje tukulaakulanye obusiraamu bwaffe, ate tubasaba daruso eyo tugisupporting financially n'ebyensimbi tubeere nga tugisupportinga biidhinillah. N'olw'ensonga eyo tubakubiriza okujja mu daruso eyo nga 31 ennaku ebulambale tubeere nga tuyingira ebusega wali ku King Fahad mu dalasa ya Umma House. Ensonga yange esembayo byebintu ebitambula byeffenna abasiraamu bye tumanyi ebikwatagana ku by'obugagga by'obusiraamu ebyateebwa okutundibwa ku nnyondo. Sookera ddala tuyitirize nnyo edduwa nga era ffenna tukakasa nti waliwo ensobi nnene ddala, naye abantu balemye okutunuulira ekinene kisinga ku kyo. Ebirowoozo tubitadde nnyo ku ssente n'ebyobugagga by'obusiraamu ne twerabira okutunuulira ekitiibwa ky'obusiraamu, engeri gye kyafaamu ne gye kifuddemu nga ffe kennyini ffe tukisse. Sisuubira nti waliddawo omukulembeze ow'obusiraamu nga kijja kutwala emyaka asobola okuweebwa respect nga mukulembeze wa busiraamu. Hatta n'abatali basiraamu batusekerera bye balaba mu mawulire, bye balaba ku social media, nga tetunaba kutunuulira nnyo property na ssente. Waliwo ekisinga ku ekyo obunene nga kye kitiibwa eky'obusiraamu. Ffenna kitukwatako. Toliwo oyogeraga busiraamu ekitiibwa ekyo tugenda kikola tutya, ekitagulwa ssente tugenda kikola tutya, ate nga ffenna kitukwatako. Ombulira baseeka. N'olw'ensonga eyo nkubiriza abantu Allah bawadde obuvunaanyizibwa naddala abakulembeze ku mitendera okuviira ddala wansi kobere imaamu paka ku mukulembeze asembayo okukuuma ekitiibwa eky'obusiraamu. Ekirala nammwe abasiraamu mukuume ekitiibwa ky'abakulembeze ab'obusiraamu. Naddala ndaba nnyo kati abantu abamu abayingiza Amiru Kamoga mu bintu bino nga yeegatta ddi ku nsonga ezo olwaleero ezitambula. Tukuume ekitiibwa ky'abantu, tugezeeko okulaba nti wadde waliwo obusungu n'embeera ez'enjawulo, naye ate tuleme kusukka we tukola ki, we tukoma. Omusajja oyo nina kye mmumanyiiko, naye tukuume ekitiibwa kye naddala mu situation eno gye tulimu. Twawule entengotengo ku ki? Ku ntula. Yawula entengotengo ku ntula. Leka kukwata Amiru Kamoga kumugatta mu ssaga eno ey'essembabule. Wallahi talina wemukwatirako. Ninalabyeyo abantu abamu mu mikutu eyo abo beebamu, si beebamu. Tubeere b'amazima. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ffenna tulina obukendeefu n'obukyamu, naye amazima bwe gatuuka gabeere maki? Gabeere mazima. Tegerekisi. Naye nga tetunnaba nnyo birowoozo tubitadde ku property ne ssente, naye ekitiibwa kyaffe ng'abasiraamu kisigaddewa. Kijja kutwala n'emyaka okuzzaawo omuntu agenda okwambala ekitiibwa eky'obusiraamu nga kimujyamu nga mukulembeze wa buki? Wa busiraamu. Saba Allah tutaasa tuyise mu ssaga eno mirembe, ate n'ebintu byaffe bireme kugenda, bisigale nga byabaki? Bya busiraamu. Nze nsigala nsitaaninga nga ngamba nti eyakola ekyo
yalina okusasula so si baki so si basiraamu kufiirwa alina ekyo eyamanyi nti yakikola asasule atandikirweko so si bintu bya busiraamu kugenda bwe bityo abantu basigale mu bbanga mulaba ndowooza obusiraamu engeri gye bulumamu abantu abantu babadde tebabifunamu nti oba sente ziwerera abaana bamulekwa oba bannamwandu naye kasaawulira nti kyabuki era wenjagala okusabira nti ebintu by'obusiraamu bitandika okugasa ku basiraamu bibagase abasiraamu baganyulwemu tulina abaana abanaku enfunzi abatasoma abayagga bitandika okugasa abasiraamu nga tubirina nti byabugagga bya busiraamu baduatu bibagase bamasheekhe basasulwe bakole omulimu guno ogwa Allah nga bayimiridde ku kintu eki ino owulira buwulizi kiri gundi bigundi yakitunda yafuna biliyoni bwezitono abasiraamu kibadde kibagasa ddi tufunemu ebintu ebigasa abaki abasiraamu oba abaana bamulekwa oba bazimbyemu awukaafu ez'obusiraamu nga zivaamu ssente nga zidda mu buki mu busiraamu nga bugasibwa ino osanga omuzikiti ogw'essubi ogutonya n'osanga imaamu nga nekanzu erimu ebituli naye nga teri asobola musasula lwaki tubeera n'ebintu bwe biti ebitasobola kuyamba basiraamu ng'ate byabuki busiraamu ekiseera kituuse tuteekewo abantu abasobola okupulaningira obusiraamu nga basobolera ddala okutuula ne babupulaningira kuba obusiraamu bwa wano bugagga buki bugagga era senga obusiraamu butuuse wala naye ebintu ebyo bannaye tubikuume ebintu byaffe ng'ebyabasiraamu ate mukuume ekitiibwa ky'abakulembeze b'obuki naye nga ffenna tuli mu kuswaluka okuwedde emiki okuwedde emirimu saba Allah atutaase naam tuli redde ekyokusaba kwa buli muntu alina ki solution ku nsonga zino tegerekisi abasaba ekyo abasaba kiri ekituufu waliwo kye bagamba mu shariya almaslahatu lkhassa oba almaslahatu lamma mukaddama ala almaslahatu lkhassa emigaso egya ssekinnoomu tegikulembezebwa ku migaso gikola ki gibuna nze senga mbeera wano ku alidina nga nze nfuuka ensonga ettisa abasiraamu okuyisibwa emisaayi gyabwe enz'omu nzira ebbali obusiraamu ne butambula shariya bwetu bwe tulamula era senga baseeka bonna abakulembeze ekyo bakirina nze nfuuse ekizibu nze nsibisa abasiraamu bafa ku lwange lwaki abaana b'obusiraamu bajjudde mu makomera ku lwange kanzira ebbali hatta n'oluteyongera nnyo misango nadduwa z'abasiraamu embi oyo shariya bwetu bwe tugamba hatta ne bw'obeeranga imaamu kasita abantu bakugambanga nti please gwoviiriddeko emisaayi gy'abantu okuyiika abantu basibibwa mu makomera abantu bakolebwa kino ku lulwo gw'omu emigaso gyo ogireka kubanga giba mitono bwe kiba kidda gy'oli naye n'oleka emigaso egiri ki egyawamu egibuna abaki abasiraamu oba ntegerekisa hatta obukulembeze ne buba buno obwa gavumenti era kyekirina okukwatibwa siteepu eyo ssekinnoomu leka abantu abamu babeere n'emiki n'emigaso nga bagifuna tegerekisa ekirala kyensembayo bannaye kisobola butwogera abantu abategeka eddalusu basiraamu bantuma last time ne message nzirina naziweerezako bakama bange abategeka ddalusu naye sigenda basanguza mannya naye nkubiriza omulanga abantu abategeka ddalusu tuzitegeke mu ntegeke entuufu si kirungi kuyitiriza ddalusu ng'ebigendero tebikola ki tebiriyo kirala musooke mwetegeke mufune emmere eriisibwa abantu abazze mu ddalasi naye omuntu n'atuula okuva ssaawa 3 wamuyise kusoma nga tolina mmere n'omugabula ku 12 ng'asiibulukuka ng'abali mulamanzaani ezo message nzirina wano kusiba mutegeke eddalusu nga musoose kwetegeka mutegeke eddalusu nga zirina ebigendererwa
sooka ofune obusobozi maintenance obeere nayo bantu banaalya batya kino kinaabeera kitya ate abantu mbagabule mu budde abamu balina alusaazi naye omuntu ne mumuleeta ssaawa 3 n'atuula awuliriza seeka ku seeka ono n'avaawo ono n'addawo maama newankubadde twagala irimu naye ate erimu enjala eba ekoze eki eba ebintu bijja kuba tebikyayingira mutegeke eddalusu nga mumaze kwetegeka munoonye ssente munoonye obusobozi naye abamu bategeka abantu ne babaleeta ku makya ne batuula 12 ssaawa 3 n'etandika kateri mmere teri kulya abantu ne balya omuceere omukalu olinaga omuceere gutuweddeko tulina akawunga ogabula kaani wani gwogabula akawunga mu ddalusu muceere omukalu okutali mazzi kirala njagala kwebaza omusajja najibu webale kufaayo ku baseeka n'oba wa transport abagasa mulimu abantu abaleeta abantu mu ddalasa nga talina na ssente za seeka n'amuwa 3,000 naye omuvubuka oyo webale mukanyomera ako webaze oyowa uli wali si oyo yoyo seolekaga ntali abantu benaakalaba oyo ne bano aba akida awala benaakalaba abantu abaleeta abawali mu dalasu ne babafaako ntunaavaawo nga ddala muwalimu olwo ddalusu gye twalimu oli ne bamukwasa sente z'abawalimu n'adduka nazo wallahi billah ndidduka nazo agabani baseeka tebafunye transport tebaziwadde gundi yaziridde naye nga abantu bavuze emmotoka zaabwe bawaddeyo obudde abamu tebabatekedde wakusula basula ku bifugi bazze kusomesa mubeere nga mupuripeyaringa before kubanga abantu mujja batamisa eddalasa bazizire kale n'olwensonga embakubiriza buli ategeka ddalusu ate muleme kuba kati tulina ekizibu ddalusu ku ddalusu buli wiikendi zifuuse nga mbaga ono ategeka ono ategeka oli ategeka oli ategeka oli ategeka oli ategeka aye baagala buli gye bategese obeereyo oli womugamu naye sijja kusobola siri baseeka beewulira muyite ne bemusobola ita baseeka babiri basomese tawhidi ono asomese shiriki niye oyisa abantu baseeka 8 tolina facilitation yaabwe olina enusu kakaaga musajja avuze emmoroka ataddemu emitwalo 10 oba 5 nze lumu nagendako mu ddalasa ebusi yeeyo emabegako eyo nga batuyise ninvuga emmotoka yange okuva wano paka wa ne bampa emitwalo 3 eri ekyanyamba nga Mungu yansaasidde mu nsawo nninamu nateekamu amafuta mu kugenda olwatuuka mu ddalasa bwe baba ne bankwanga eki siri nnyo omuntu wa ssente nno asaba ssente mu ddalasa niwe olwo ate abantu kye bakola ekitajja siri musabi wa ssente era sisaba ssente ate nsobola n'okusomesa n'entambula nga tompadde ate nze bwobanga tolina oyogera nti sirinayo nsobola okujja neneeteramu amafuta gange nze emmotoka yange ate ezikira amafuta gabeeramu alowooza abasiraamu be bagateekamu nze geeteeramu era sirina gwe nsaba nti nteeramu nti waayisooka ompenzi gyaa nikugamba ogenda okulaba seeka munnaalaajana nakubire sinakasiika abantu bakoze batya bano ate n'okwatibwa ensonyi n'okwata ku zizo n'omugattirawo ng'omulaba bambi embeera yo ate si yeyiyo omuga seeka tugendere wano kwatayo 5 gulira abaana amata wallahi nagenda nayina seeka bamuleeta awo ku Afirikana tewali wadde 10 n'amala okusomesa nanga seeka abavubuka abo bakoze batya nimuga tebakuwadde wallahi nekwata emitwalo eki nimuga nti tugendera awo zino entambula nengenda temuleeta bantu nga temwesobola baseeka oluusi baleka emirimu gyabwe baleka amaka taliiwo omukyala amuge ngenze muki akale akomewo ng'awuuba engalo
gumu kitundu bamu balina amaka abiri aliseewo asuzeeyo mu darusu ali eyo tomuwadde mubakoleko facilitation bali abasajja b'e Makka baseeka abasomesa babafaako bateeka na ku akawunti bw'omulaba bubeeza atudde awo asomesa bamuteereddeko dda ali seefu atudde asomesa muki munywevu niyo osomesa omutima guwankawanga oba oli awo omukyala n'akubipinga yakatuweddeko ate oli mu ddalasa wala ogaya rabbi nkoze ntya kale mu bantu abategeka ddalasa abo ntegerekisi mumba mwagala okukopa mukopa abo abasalaamu gundi abo Charity Abdulkarim Kalisi ababuulire bategeka batya atambula n'abawalimu n'amanya bano benda okusobola mbasobola nodda ng'oli musanyufu aba Charity si bawalabu bannayuganda bannaffe naye bamanyi kiki ekyokukolebwa naye ate ekisinga okuneewunyisa omuntu asobola kupakira bw'atyo omuntu agenda kuyigiriza bantu engeri gye balundamu enjuki n'amuwa ogumu ekitundu alunda ki okutuyigiriza enjuki zirundibwa zitya embasaayi tuba twagitegese dda emitwalo aga naye seeka wajja n'asomesa tawhidi ye omugaa nti barakallahu fikum bale bano basheekha Allah bakyatuwadde Mungu abamalire Sheikh Musaasaniza ddawa ye n'atambula naye omusajja ayigiriza ebalunda obugumiu ye basooka mumuwa nga tanaba nakujja n'abayimbi babawa obukadde azze kukunamira ku stage kuwemula byayogera temuli bamuwa miliyoni baseeka mubizeeko obutono na nniya zaabwe nniya z'abaseeka muleme okuzikola ki okuzonoona wembanga mulemereddwa ekisembayo nga mulemereddwa ffe tubeera mu Charity come to me onge nti tulina darusu naye njagala kuleeta baseeka basatu tukoze tutya nina wensobola okwogera ne babawa ne babayamba naye muleke kunyoomoola baseeka kubatuusa ku ddaala eryo gumu kitundu kanaana nabanyumiza wali seeka yagenda okusomesa wali enankuwadde ne bamuwa nusu kanaana kakati yagenda okukatulunamu bw'ati okulinnyako bodaboda gye yavudde nga tasobola kyeyakola n'atambula aba atambula n'agwa mu bakifeesi ne bamugaa twagala essimu eyo ne bamukubamu neŋŋuumimu ne muno byenjogera ndi ku muzindaalo bamukuba eŋŋuumi n'agwa mu mwala ne bamugaa tuwa emitwalo 2 nga wallahi alina nusu kanaana ke bamuwadde ava mu ddalasa nabagaa sirina ne bamukuba ne bamutuga n'akwata akanaana n'akabawa ne bamugaa tukubanja ogumu 2 naye nga bamukubye bamututteko essimu akanaana bakamugyeko ate ne bamugamba tusigadde tukubanja ogumu 2 kuba tubadde twagala emeka bakifeesi awe nankuwadde saagala kumwogera linnya naye nga ava kusomesa kati mubeere n'entegeka mubeere neki entegeka before ntegerekisi ate n'ekirala baseeka abasaba ssente okusalira abantu nakyo si kituufu wadde njogedde kuba nammwe si kituufu okujja eyo omala kumpa bweziti n'omusindikira 10 n'azizza wate oba tolina kigenderwa kyo kiba kifu bw'oba osobola okwetuusa mu ddalasa weetuuse somesa Allah ajja kuteerawo eki entegeka amakharaji ebigambo byange ebyo njagala mbifune bulungi era nkomye wano saba Allah atufuulire obusiraamu bwaffe nga bwa mirembe ate nga bwatukuŋŋanyiza mu kifo kino ffenna atukuŋŋanyiza naye Firdaus tumalire obwetaavu bwaffe ku duniya ne ku akhira subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.